alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, it's your girl Teangel back again with the Snap Talk and the two beautiful princesses. Yes, mukulika mwana mu wiki eje mbadde ate nga njagala bakubiriza munnaye. Mweyagale bulamu bwa kiseera munnaye. Leero weekend ng'ovudde okulaba ku Snap Talk awo naawe okiringidde regular leero munnaye. Osobola oba oli waka at least genda ko out regular kwa naffe oluvaano personally oluvaano mu studios ngenda kwa ngenda okweyagala kwa bulamu bwa kiseera. Anyway, welcome to the Snap Talk. Today we are going to be looking at a very, very interesting topic. Like always, we come here with very, very interesting topics. And leo tugenda ku family. Previously, last Saturday we talked about family, and here again we come to talk about family. Yes, we have looked at how to maintain good relationships, how to do it, but today we are going to be looking at how to maintain a good family relationship, like how to maintain good relationships in a family. Because I mean, we all know we come from families that have differences, and you don't know how to make things better here and there.
Today tuguse, we give our ideas of what we think, and then you also give us your ideas in the comment section. Tomanya, I could pick a leaf. I mean, Tomanya, maybe they take the advice. Njaga bakubiriza to share the link, invite a friend to come and tuwayemu fena. Let me take this opportunity, welcome the Omumbejja Babuzeko, and then we dive into the topical discussion of the day. Ngina tandikira erudal Omumbejja webunyoro buza kwa travel na koralero. Abale snapta kwa malamusizako kansubire nti ate bamikwano muli bulungi lunaku lwa mukaaga ndi mulamu alhamdulillah kansubire nti nawe munanga twekuumiddeko Mukama akyakuwadde obulamu ekyo kiraga nti okuba nti oli kiraga nti oli mulamu oba olinamu obugonvugonvu Mukama tebeemulugunyiza Mukama osaba busabe yajja kubanga akikukolera tunyumyemukko nammwe ku nsonga za family era tukyali ku family mbasaba tumutekewo ideas zammwe mu comment section because nze kyendowooza oyinza okubanga gwe ate si kyolowooza oba what ekinkolera kiyinza okubanga gwe ate munnange tekikolera so tusharing ideas program etunyumire. Okay, sharing ideas program etunyumire Omumbejja Uganda buza kwa travel na koralero. Musibe mtya bamikwano mwebale jona gye mukakalabiza olunaku olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian. Welcome to the Snap Talk. Olunaku olwaleero ensonga zetwogerako ensonga za family, so jangu to discussing Omumbejja watyo wagambye jangu munaye to discussing ngera tandikirewo Omumbejja Uganda tugenda kwa tutunuulira how to maintain good relationship in a family, okuuma enkolagana ennungi mu family. Gwolowooza kyandibadde kino kikolebwa batya kubanga we all know by all means there are a few families that are very united, nga baliwe but most of our families zina differences. And how do they sort their differences? How do they manage to maintain this? Families, I think ekintu kya family ndoza tulina okusooka ne tukitegeera bulungi nnyo. We have families eza taata maama n'abaana. And then we have families eza mama, tata, koja, senga. We have nuclear families and then extended families. And then we have these families eziberamu tata mama n'abaana nga abaana bamu bali adopted. Abaana bamu obona alina abaana ba brother we ng'abeera nabo. Obona alina abaana ba sister we. So most of the times whenever we come together, we become a family. Era bwe baba bagamba family ya mwami gundi tebalondamu nti mulimu no bano bazaala bano batazaala. No, whenever they are dressing, it's a family. Ate family zeze biseera ebisinga ng'ovudde ku zino kansooke ntandikire ku ziri eza mama taata mulimu abaana abatali bawaka mulimu abazaalibwa ewaka mulimu abaana basenga abaana bakojja like that. Family zeze ebiseera ebisinga wabawo obutakanya bukaminga naturally because we are humans. Ate muyinza obutasobola kukanya ku buli kimu. Ate babakuza differently. Yes. Muyinza okwesanga nga mwesanze bukulu. Nga mwesanze oba ne bwe gibera myaka 10 nga giyiseewo. Ono upbringing ye no wansi ayinza okuba yakuzibwa bulala nga naawe no wakuzibwa bulala. So ebiseera ebisinga wabawo obutakanya oluusi nga buva kuba nti temukanyiza mu bintu ebimu. Oba sikyo ono takkiriza mu kyoli kyakola nono takkiriza mu kyoli kyakola but ebintu ng'ebyo bisobola okwewalika. Omulimu ogusookera ddala gutandikira ku bazadde. Okay. Nti gwe bwe wafunye abaana bano bonna bwe bazze mu family gwe nga gwe how do you treat them? Because treatment yo emataringa nnyo gwe ng'omuzadde nti abaana tojja kubalaga nti gwe oli wa side eno naawe oli wa side eno gwe ate oli bwoti naawe oli bwoti. Ekyo kisobola okukuumira abaana bano awamu. Okiraba nti ne bwebubeera butakanya basobola obbumulungula mu ddakiika ntono nnyo. Because gwe ng'omuzadde abaana bano bakuzizza kyenkanyi. Obakuzizza ng'omuntu atya ng'omuntu omu. Nti ne bw'obeera nga abaana bano baali bajja na nnyina oba wafumbirwa Maka n'osangamu abaana bano baagale. Baagale kyenkanyi totreatinga nti ono ali favored a lot ono gwe nsinga okwagala ono gwe nsinga okufaako no. Okwewala buno obumulumulu obujja ebiseera ebisinga because gwe ng'omuzadde olina contribution gy'okola. Omwana kyajja okulaba nga kyokola naye kye kijja omubeera mu bwongo bwe. Bw'atyo bajja okuyisa abantu abalala, bw'atyo bajja okuyisa baganda be nga balaba nga abatalina mugaso. So gwe nga omuzadde olina role to play. Okukuumira family actually si muzadde omu yekayeka, all the parents ne bw'obeera musajja ne bw'obeera mukazi. Abaana bano baba beetaaga that love eri like eveewo abazadde bombiriri ne bwe basigwa abazaala. So okwewala bino ebintu
tufunye obutakanya amanya tukoze tutya mwenga kitandikira ebiseera ebisinga ku bazadde. Lilian, I went in because I have seen parents doing their best to show these kids you're united, you are one and all that. Nenga boba siblings. Because I do realize that Kachaba siblings are but with differences, but and all the time. Even when their parents try really hard, and cut that thing, Olava. It's a natural thing. That is what I want you to know. It's a natural thing in terms. Every single muntu mbamwe ddako nga mweriranyo okweddako bwemuti. Eva mubera mukaya na kuchino, mubera mukaya na kuchiri. But omuzadde ye mwenyini nyene. Ya ino kubatuza wansi. However much mukaya na however much mukolachi. Ate bwabata treating nga mukyali bwana bato kigenda kikula. Kati omuzadde yennyini alina okubatuuza wansi agamba bane muli ba Luganda gwe ne gundi muli ba Luganda mwenna muli ba musayi gwe gumu taata bazaala yono oba ne bwabeera nga taata si abazaala maama bazaala yono era kibafuula nti muli ba Luganda. You understand? So omuzadde ono like buli wabatuuza wansi n'ayogera nabo kikuumira family enaawamu kigikumira mu kwewala entalo ezimu nti omuzadde otula wansi n'abaana bo n'obanyonyola nti kino kiri bwekiti ne bwekiti ensi etambula bweti ne bweti bannange mweyise bwe muti ne bwebuti ne bwe muba temwazaalibwa wamu naye ate like mukuze wamu nze mbakuzizza okiraba bwe bali babanenya tebaligamba nti ate yakulira jindi bana abakulabyeko waneno bajja kumanya tono yakulira waneno bwe bali babanenya nti omwana yakula mu wabali ne nyanze. Okiraba so kati gwe omuzadde gw'olina okutuuza abaana bo wansi n'oyogera nabo sit down as a family. It's good okutuula wansi nga family nga abooluganda ne munyumyamu. Ebiseera ebisinga wabaawo abantu ng'alina obuntu obumulumaaluma obusongo abamba butwala ng'obuli minor naye nga ye abutwala ng'obuli serious obanga muganda wa ayina empisa gy'amuyisaamu etali ennungamu oba ono takyamuwa kitiibwa oba ono takola bw'ati ne bw'ati. It's better ne mutuula wansi maama n'owuliriza okiwulidde naawe n'omanya ekigenda mu maaso n'omanya nti okay omwana nga ali bw'ati ne bw'ati I need to do this and this oba bano ne bano tebakwatagana netaga okola bwenti ne bwenti. You understand? So omuzadde gwe bw'osalawo n'osobola obuvunaanyizibwa bwo what do you expect the kids to do? Of course nabo bajja twala kye balaba ye family gy'owulira nti afe buli omu akola bibye onaakwata eno n'onaakwata eno n'olinakwata eri nti eno wansi gye kyava bwe kyali kitandika okubeerawo tekyatreatingibwa. Okiraba nti n'abazadde oluusi tebasparingangako kadde ak'okutula n'abaana ne munyumyamu. Okiraba abaana ne bwe babeera bakuze tekitegeeza nti bano balekeddaawo okubeera abaana bo nedda. Oba ne bwe babeera bakyali bato tekitegeeza nti ate bano abaana sisobola kutuula kwogera nabo nti bakyali bato nedda. There is a lot bye mutuula ne musharinga bye musobola okwogerako nga mmwe abaki ng'omuzadde n'omwana n'omanya omwana ono asoomozebwa atya n'omanya omwana ono ntandikidde luddawo okumuyamba n'omanya obuzibu obuli mu family. Kinyuma nnyo n'obeera nti omanya abaana bo n'omanya nti ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati naye basobodde batya okukolera awamu okukolaganira awamu nti ono ne bw'aba afunye okusoomozebwa asobola okuddukira ewa munne ono ne bw'aba afunye okusoomozebwa asobola okuddukira ewaani ewa munne naye bwe kiba nga tekizimbiddwa eno wansi of course kiba eno ne bwe banaakula ojja kulwana okubatuuza awamu baterere naye ng'oluusi kigaana because eno wansi tekyaliyo there wasn't that connection eyaliwo wakati waabwe ate that connection bwebanga teri built nga naawe omuzadde ocontribute nze of course ne bwe banaakula ono ajja kuba bibye n'oli abeere bibye n'ono abeere bibye buli omu ng'atambuza bulamu atya buli omu ng'atambuza bulamu bibye sparing time for the family nsonga nkulu nga bwe abazadde oba actually every family member abaana you understand that time nti gwe omuzadde we ne bwabeera ng'ali busy bw'omulaba ng'afunyemu akadde akatonotono engage them baako by'omubuuza because waliwo ebintu bimu bye babeera balabye okiwulidde naye ng'ate gwe omwana tonnabiraba wulirizaako ku muzadde wo byakugamba okiraba nti ebiseera ennaku ze n'abaana kati abamu bwe beekulira byabwe baana beekuza bwe bankyogera alina omuzadde naye omuzadde waali nga kifaananyi naye ng'omwana ono ye yeekuzizza ye yeebuuliridde ebintu ebisinga yanoonyeza okumanya n'amanya nti kino kitambula bwe kiti kanense bwe nti kino kiri bwe kiti kankole bwe nti naye ng'ate omuzadde waali mu bulamu naye nga n'omuzadde abeera bize essaawa 4 kati omuzadde bw'abeera bize n'omwana naye n'agamba waayi maama kamuleka abeera bize kati ye neyeenoonyeza okumanya that connection wakati wammwe tejja kubeerawo nti omwana tajja kweyabiza ne bw'abeera ng'ayita mu kusoomozebwa ne bw'abeera ng'alina ekimulumbye tagenda kukola ki
tagenda kweyabiza because tomuwa that time to creating that bond ey'omwana okweyabiza nti ne bwembeera nkuze eno binyiga nenjira nenkubira serega mama nkoze ntya bino bitambudde bwe biti ne bwe biti nenkukubira ne ga sister eno kiri bwe kiti ne bwe kiti ne tuogera nompa ku magezi oba ne sharinga naawe nempulira nga ndi relieved naye bwe kibange no wansi buli omuntu yawanga munne kadde kuteekawo kutukuwuliriza kati munnange kwekuzo nze ebintu nja kweyigiriza ebyange bwe binyiga nga nange noonya gye nkola ki nga noonya ebimalako stress be baana abamu okutandika omwenge oba ebiragalalagala nga si kuba nti yali ayagala but because banoonya that thing ekibawa emirembe nga kibeerabiza ennaku gye balina nti ne bw'abanga afunye obuzibu ku ssomero tajja kujja kweyabiza gwe sister we because tokitegeera oba like oyinza okuba nga tomuwadde kutu nga taye just yeetaaga just owulirize byayogera ne bw'oba tomuwadde olusi solution naye just ngawulira alina omuntu gwa sharinze naye like gwasuubira nti tagenda mukola ki tagenda mugeeza wabweru tagenda kumulalasa tagenda kukola byonna byonna you understand so creating time fenna like tulina contributing omuzadde acontributinga n'omwana acontributinga you understand naye ate edda twabeeranga ne ba relatives naye agenda omulireko ewagunirwa kuba kati ebintu byakyuka tetukyawummuza abaana tubeera nabo naavaayo n'emize gy'otategeera gy'otasuubira wagundi akomawo najo atagimu okugijjamu kiba kizibu because abaana abato bibanga bitabo bipya bawandiika lupapula ku lupapula ate kye bawandiise mu lupapula bwino oyo tavaawo ne mpozi nga bawandiise za pencil of which pencil okurabinga nakera max zisigalawo wasigalawo max eziraga nti bawandiiseeko wano so Naye oba tobisoma biba bigenda. Obisoma omugezi abisoma. Olwana nabyo Mpita mulenda bayo ne yadda wandiise ekigambo gundi okiraba. So abazadde right now tuve ku byasimanyanga eddo omwana bamutwalange wasenge ebyedda tubiveeko. Tugende kati ku mbeera eriwo nti omulembe gukyuse ebintu bikyuse. Muzadde tulala omwana wo face to face. Muogerezeganye buli omwa afise wakadde ka munne gwe mama afisa wakadde nawe omwana afisa wakadde okiraba ne bwokula you don't cease to be a child mu maaso g'abazadde ne bwotandika okukola sente osigala oli mwana so tuula wansi mama bwakubuulirire omuzadde abuulirire ku baana be okiraba abaana babuulirire ebintu bibagambe straight kakati abaana abategeera omwana ku myaka 6 asobola okwogera ekintu basobola okubuuza ekintu nagabono yakijjeewa okiraba so abazadde basooke nabo bakole ogwabo ogw'okubuulirira naffe abaana bebabuulire tubeera ba mitwe minene tuwulirize kotulako wansi owulirize bagaliso lyomukulu awaddogola weewalaba naye wetaaga owulirize omuzadde byakugamba because abamu ababiyiseemu ababimanyi ababirabye kati gwe bw'onookola ngumya mutwe mbusimanyanga nze tebannategeera mbeera gye ndi mu bakyasa kyabiri ndi mu kyasa kyabiri mu kimu mukwano ojja kutuuka eyo otomere ogambe naye kale oba singa nawuliriza. Okay, thank you so much. Because kati ninyo but abamu tebafuna mukisa gwa kubuulirirwa. Okay. Naye kati omuntu afunye omukisa ogw'okubuulirwa utilize that chance gy'obeera ofunye. Ebigambo bye bakugamba bibeera bikulu nnyo okiraba. Naye gwe osala onoga naye ndi mukulu neetegeerera ojja kwetegerera naye ate oyinza okwetegerera obubi. Ng'ate baakulabula nga kale singa bannawuliriza oba kale ate nsobola okuzaayo obudde nga tosobola. Yes. That is if you even get the chance to regret. Thank you so much, Lilian. I love how you shared. Well, you have a chance to regretting. Yeah, some people they never find it nabera nabona ne obarachimbo nabona ngayera binetwane bangamba shinabera one like ngabo byasoba ne tachaswa kizayo tayejuse na kwenjuse ngabyasoba ne bisobera. Yeah, but anyway, I loved how you are sharing no gamba that communication is very, very important. However, most of our family members don't really find it very important. Like let's talk about most of the men. Omulenzi wakula wabanga tali mami's boy, you find that ajatwale banga ngatayogera na bazadde be, and for them they feel like it's okay. Akuze. Yes, it's okay. They feel like they have more responsibilities and all that. But remember, this parent of yours yakulabirira ngokyali muto, so katika okuze at some point like wabanga yakucheckinga ko ngokyali muto oli kusomera obana akubira oli campus oli otya leero osima wasomi otya bichiwe bacho this time round wabaka tinga gwokuzo tandise kola sebo ofuse very busy or something yegwa inokola ku mama ombuze mami oli otya buchalo wali watya wakoze bulungi bichi like stuff like that. So I think communication abambaloza anti like bakuze betaga okutekawo ko ka space. I want to be me. I kadi nafuna no mukazi ye mama omupya wali wabati jambo kati yegwe
mama ate kati mulina obusungu bungi lwaleero nina lwaki think of abaana abalenzi be bakola. No, but by the most of people forget their parents and also neighbor mama. Let's not distance our children like because mbugwange gwagwa like Lilian nga wagambye omwana asigala mwana. Oba ine emyaka emeka because eno mbukulu je tuli waliwo okola ekintu ekiganda nga gwetaga okugana ye muzaddewo. Either tatao oba mama, just what you need is your mom or your father to tell you it's going to be okay. Keep pushing, it will be okay. Like berezamu lemezamu. But every time you be like mbuwaye kati oli ku pressure anti kati mwana mama yagala sukali ati kati sinamu tekaisa mukubira ha mama akubira ha sinamu sinikaza sukali kati sigena muko atalero chibi nyonyo. Let's keep these bonds ngai must like the way we are close nga tuchali batu, it's the same way you should be close with us nga tukuze mukasera kano kenyini munzikirize nzije obutala bonna mbutero mbutero Omumbejja we bunyoro. What do you think? I mean, how do you think? I mean, in your opinion, how do you think we should maintain our family relationship? Omanyi family kintu kinene. And it all begins with you as a person gwengomo. Respect your family gwe kiki kyoyita family gwengomo kubanga wali abantaga nze sina na family naye nga ina abazadde be ne baganda and they're proudly saying yeta ina family and nebuza ono muntu yakulata so mu byonna nze nga bwe tukula oba bwe tukuza abaana bwe tuleeta abaana mu nsi us knowing our position is in the family should be the first step to having a strong bondage as a family. Omwana olina okumanya nti wano ndi mwana sibaga mateeka mu maka g'abakitaawo oli mwana know your position nti wano wa taata ne wa maama wange sibaga mateeka babagambye tosuuka saawa nnya nga tokomyewo ina kukomawo saawa 3 siteeka simenya mateeka oba wakulambwe byabingamba nga ndi muto sinabi because si wuwo kyova olaba nti omuntu agamba bw'oba okuze nnyo genda ewuwo abazadde bakikozesa nnyo statement olaba okuze nnyo genda ofune ewuwo meaning wano mmanya position yo you are a kid tobaga mateeka tosalani akyalo bani akyaluka because ebigenda mu family awo expenses ezikolebwawo totekako yadde 10 ne bwoba oteekako benda kuza temba nteekako ne bwoba oteekako oyambako bayambi bananyiniwo siwawo so when you know your position omanya nti kati wano ndi omwana ayimeti kukola kimaka so no manya ebibyo bwoba taata no manya position yo nti kati nze mukulu wa family eno tuve mu kwekiriranya kubanga fe family ezedda tata waberanga nti gwe head ekyakuyisanga head nti you take up responsibility ya family ng'omusajja nti kyovola banti fa abaana ne bwoba okuzenyero kiro kituuka mu kyalo yitaka kuwerekerako either agenda kubeera maama oba taatawo abasazi babeera wabweru nze nkubuulira tinjo so taata olina okumanya nti family yange buvunaanyizibwa bwange balina okulya balina okwambala nina okubajjanjabya obuvunaanyizibwa bwo gwe nga taata olina okubumanya knowing your position in a family toyayanira nnyo bitiibwa naye nga gwe responsibilities zo ng'omusajja tozikoze omukyala n'omanya position yo mu maka fa abakazi batugamba when you are in a family oyina positions 3 ezikuuma amakaago your bedroom your sitting room and your kitchen. You should be a chef in your kitchen. You should be a wife in your sitting room and you should be a hoe in your bedroom because that is your man. So kakati oyina okumanya position zizo ng'omukyala. Nabutya bw'olina okutambuzaamu position yo totandika kubaga mateeka n'osukka ne ku nanyini waka kyovola bagamba nanyini mutaliimu oba nyini mutaliimu mukwano baakuwasa tolibeera nyinimu abeera ogu ne bw'oba olina sente ezisukka ez'omusajja ne bw'oba olina nyinimu abeera omwala mbadde nyagalako nyini wa wano tebabuuza mukyala babuuza mwami era omuntu waabuuza agamba kampite nyinimu taliiwo so oyina okubanga owabbaawo ekitiibwa bw'obanga yoyo gwe walonda oyina okumanya nti position yange ng'omukyala wano ki kutuuza family yange n'ebeera n'emirembe kakati bw'omanya position yo n'obeera kuba omukyala otabaganya gwagatta abaana gwagatta bbaawo gwagatta like family relations omukyala zitambulira ku ggwe omukyala nga tayagadde muntu waka
mukwano omwami ne bwali bamwagala atya talituulawo so omukyala obeera otabaganya so olina okumanya position yo ng'omukyala n'omanya roles zo z'olina okuplayinga mu family n'otagattulula n'otasattulula n'ogatta so nze ngamba nti buli muntu mu family olina okumanya position yo wano ndiki ndiwo ngani kiki ekinkakatibwako okukola so you know engeri y'okukwata mu family yebeere wamu ate ekirala nti waliwo 3 C's tutambulizako family zaffe: communication, commitment and compromise. You learn to communicate. Abaana boyiga okwogerezeganya nabo nga tobogodde. Mana inafa abakulu batuboggolya tetukyagala. Lwaki omwana oyogera owanise eddoboozi okambudde ku ddoboozi amabati ne gagala okuvaako aboggola n'amabati gagala okuvaako ku nju. Lwaki? Communicate. Naye ng'ocommunicatinga nga tone eri wansi, you will not die. Ate omuntu ajja kukutegeera. Anze no wabeerawo omuntu gwoyogera naye n'omuboggolera n'asigala nga akutunuulidde bw'ati. Nagamba obadde osobola okwogera nange obulungi n'empulira. Because you would communicate politely. People should learn how to communicate to others. Chitandikira ddala kuva waka because gwe batakuzanga boogerezeganya naye ye tamanyi how to communicate. So they will teach you communication from home obijja waka. Nti taata wokola omusanga akuyita taboggola tavuma n'akugamba ekyo ky'okoze kikyamuto kiddangamu. Bw'okola bw'otyo bannobanyigiriza n'omanya nti taata communicating ne mami abakoze ensobi tovuma mukyala tomuboggolera mu bantu tebabeerawo bagenyi n'oboggolera omukyala wo n'omuyisaamu amaaso ng'abantu weebali. So you learn to communicate with people. Commitment. When you leave your parents' home to go and marry, ye jogenzo okola ekikakyo kyovola bagamba nnyo nti omwana ow'obuwala omukazi bw'ozaala omwana ow'obuwala oba tonnazimba family gyogenze because omwana ow'obuwala tatuuma linnya tajja kugulika kitaawe kati omwana ow'obuwala aba agenda kugenda eri gy'afumbiddwa tonnazimba kikajjo kati bw'ozaala omwana omulenzi kyovola abanyazaala baagala nnyo abaana abalenzi omwana omulenzi agenda kubbula mutabanyiwe. Those are logical, how culture moves. So, kakati nti, when you go and marry into a family, you commit. N'otandika okugamba nti kakati yono omwami wange n'obeerawo ebintu by'ogamba nti it is for better for us. Kati wano wendi ono gwe nasalawo mu bangi mu nsi yonna gwe nalondayo 45 million people nolondayo mutano zobala kulika abaana wali badde bagumika wadde walina ne bakula. Oh my God. Nolanze nalondayo oyo kati oyo omuntu woyo no committinga nomanya nti yadde talina ssente tugenda kweyiya tugenda kukola tujja kuba ekipakasi esente ziwire oba tujja kukola ka business akala tunasula enjala oba gamba omufaji ne banagutwala tujja kupanga eno tunabeera ku ttaka tukole family nze sitembe simanyina lwakyo paka tunafuna high density Banai, share the link. People come and hear these things and tell us what you think about today's topic of discussion. You commit. Even a man you commit. No manyanti, analaba abachala bangi nenonda yono. So I am going to commit to my wife. Byonna byayagala byensobola ne byesisobola I can kumunnyonnyola kyesisobodde naye byensobola nja kubimuwa because as a man you should be a provider to your family. Don't allow another person to provide for your people. Once people start providing abantu bo, they are going to start having a same of family yo because bayina kye bagiteekamu. Muganda olwalikera ku macha naweerera omwana wo ajakera nga holiday tuuse amuyise akugambe esaba ku mwana wa koyo omwana because amuwa school fees and you will not you won't even say no even when you want to say no even badly. When you want to say no badly naye ka school fees toketaga I know oja kagamba kale so gende wa mama ogu gende wa akwagala no mwana ne bwabera tayo nakola wa made just like that
Omukozi wange yagenze mpaako ku muwala because amuwa sente. You are not going to say no. So omwami oyina okufuba nnyo obeere ng'oprovidingira abantu bo. Buli lw'otasobola ku providingira abantu bo oba owagapa abantu abalala okuyingira mu famire yo. Ate kasita bayingira matandika okubeera n'esse ku maka ge engeri gye gatambulamu. Mwannyinaze omuyisa bubi nanti tosobola kubagulira mmere buli lunaku. Akubake wa brother wange brother leero tetulina kyakulya. Kati brother gwe nkubidde nti akate tulina kyakulya naye nga waliwo omwami. They are not going to respect you nga bwe ba respecting omwami a providing because now bakuyambako tambuza family yo gye watandika gye bataakutuma. Kakati olw'ensonga nti ayina kyateeka mu family yo agenda kutandika okukubaga amateeka mu family yo. Ekitandibadde kirungi ate ate oyogera kimukwano teri akyagala kubeera ng'oli makago naye nga waliwo omusajja omulala agafugamu. So nti oyina okufuba nnyo bw'obanga olaba fayini ffenna twagala abaana naye nga tonnafuna busobozi bumala zaalayo babiri omu osooka okole nga bw'olabirira bano bwe sente bwe zinaawera oyongereko kyannaku kiswaza nti wazadde 5 naye nga tebazzeeyo ku ssomero oba taamu etuuse tebakozeeyo ekizaamu. Atandika okuteeka ositula omugugu gwe baguyita musaalaba omusaalaba gwo gwatandika ogukwasa abantu abalala naye nga gwe wagwetuma n'ogamba nze bantemeze ogwo gwenje osobola ositula otuuse mukubo gukulemeredde. So kyendibadde nga kirungi nti omwami opulaninga n'olaba nti yes naawo kati enfuna yange eri bweti nja kuzaala abaana bwe bati ng'obulamu bwange bwe mbutambuza mpola mpola. Tugambye communication, commitment and compromise. You need to learn to compromise. Bwe tubeera nga twetadde bwe tutyo banga buli mwana bamuleeta mu nsi abaana bano babeera n'ebintu bye baagala nga biri different ffenna batuzaala maama weewaawo taata ayinza okuba si y'omu obanga ne maama si y'omu naye ffenna ebintu bye tuba twagala ne bwaba maama bayinza nokuba nga be bamu naye nga twagala different things nga tebifaanagana. So kati oyina okuyiga ocompromisinga naddala gwe yasooka okujja mu nsi bw'obanga gwe mukulu ku banno nti mbadde njagala leero mbadde njagala tulye ennyama naye sister wange ayagala bijanjaalo. So because gwe oli muntu mukulu kati tusuubira nti otegera you compromise ne bakola mutowo kyayagala because for them that is love obaagala because okoze kyoya kye baagala. So people should learn to compromise kutandikira ddala ku taata nti taata onywa nnyo omwenge naye wawasa omukazi atayagala mwenge. So for the sake of the family ogamba akenge yadde nkagala nnyo naye kankanywenga ku Sunday olw'ensonga nti family yange tekigigendera bulungi bamami nti fine abaana teri ayagala kujja nga atandikira ku goals 5 ku 0 naye bw'obanga kyekyo kye walonze mukwana abaana b'osanze waka baagale baana bo bafuuse babo. When you choose to love a man ayina abaana ky'olina osooka okuyiga okwagala nga tonnayiga na kwagala mwami olina kuyiga kwagala baana be because ekyo kikulu nnyo mu bufumbo bagenda determininga nnyo entuulayo mu bufumbo obwo naddala ng'abaana abo ogenda kubeera nabeewaka kyandibaako ekyangungu ng'abaana bayinza okubajja kuba ne maama waabwe gwobeere wekka naye bw'obanga ogenda kubeera n'abaana bano bagala naddala wabeerawo abaana batalina buzibu nga they are very okay naye ng'omukazi akijjanya abaana okubamalako emirembe n'ogamba omwana omuto okijjanya waaki omwana atakuvumye omwana atakukubye why would you okukijjanya n'oboggolera omuntu like n'ogamba nti gwe you will need to compromise wayagala musajja nga omwana wo yasooka gwe batijjisa musajja alinayo abaana b'abalala 2 first learn oyagala abaana bano byoyagaliza obaana bo bibaagalize because baana bo ate mwene ensi tomanya ani ali kuyamba. Oyinza okuwandyagala okulumya abaana bano bebasooka ewaka ne babeera ab'omugaso mu nsi nga be bagenda okuyamba in the future. Tomanya omwana anaabeera ki. So bw'obanga oyingidde amaka agalimu abaana ky'olina osooka okumanya nti kati wana abaana bano bange first own them. Wotaba owninga n'omanya muli kikusigalamu balina maama waabwe every time mana balina maama waabwe if you don't own them toyibaagala. Mama awaiza okufukira ekizibu naye nga atya. So you learn n'omanya nti kati kino nakiyingira bwe nti kantandikiraawo. Abakyala twagala nnyo zi outing you learn n'omanya nti kati ndi mu bufumbo ebyo tebijja kukola. No man will want to have a wife atava out because the more you expose yourself is the more men see you and the more you attract them to you.
The more you on a high demand. The more you on demand yinza okulinnyawo n'essuuka neya sukaali gye tuliko saawe. So nti buli lw'otandika okwepulinga out of the public kati otandika okubeera ng'osigazizza omuntu omwakulaba ennyo nti ebiseera bye obimala nnyo nebbaawo. So nti ebintu bino ebimu twetaaga ne tubeera nga tubimanya n'otambulira ku 3 things: commitment, communication, compromise. You learn to compromise. Yadde kino nkyagala nnyo naye bba wange takyagala. Yadde omulimu gwange ngwagala naye bba wange tayagala nzireyo nga obudde bugenze saawa 12 n'osaba ku mulimu bakutema omusaala babadde bakuwa 7 bakuwa 5 naye ng'okipinze family yo nga nsanyufu, because at the end of the day bwe tukola we will all go back to our families. Teri asula ku mulimo, teri boss wo agenda kutwala, family ye egenda kuvaako mukwano era n'omulimo gugwewo. Naye omulimu gusobola okuggwako family yo n'ogisigaza nesigala ng'ekyakuholdinze. So ne bwe tukola paka ku mukaaga era at the end of the day ojja kuddayo to your family. To your family. Naye ng'ekintu kyali munanti kiwatugamne ku mulimu twafuuka family, tuli family. Nafunayo family empya. Gwafuna empya naye waliwo enkadde yasooka. Kati yenkadde yasooka ndiwe ekitiibwa. Family eno family zaffe tuziwe nnyo ekitiibwa, tuzibeerenga nga tuzireetanga priority. Priority kirina okujja okusooka nti nze nsobola okubeerawo nga siyina mulimu oba nga sisasulwa naye nga waliwo ankwatiridde. That is family. Omulimu saawa eno nga gula tegukwatiridde naye nga waliwo akukwatiridde, olya onywa oyambala. That is what we call family. Nti fine omulimo gwo weegulye era okola naye tegukuyambye mu mwaka akaseera, ani akuyambye? Yoyo omuntu akubeereddewo gw'oyita family. When you have those people you don't take them for granted. Like alina bangi buli lwenze ngatera nnyo gamba abantu buli muntu lwakuyamba weebuuze ayina gwe wekambu abadde tayisobola kuyamba muntu mulala yenna. Lwaki ayambye gwe? Ayina bangi nnyo beyandibadde ayamba oba kuwa ssente beyandiwadde awa ssente n'alonda mwazikuwe. Aba ayina bangi nnyo basobola okubira simu nagamba let me call her. So you respect their time, you respect their efforts, you respect everything. So nti tuyiga okutambuliza obufumbo bwaffe oba obulamu bwaffe oba families zaffe kwebyo ebintu abaana baffe betuyine wakati bayigirize nti okukola emirimu tegiri genda nimbuwate wano omulenzi tafumba ate omulenzi okima amazzi ate omuwala tokola kino. Bayiga okukola emirimu ewaka, abaana bawe obuvunaanyizibwa. Tuke waka family zirimu nadala extended family ziberamu abaana bangi nnyo. Abaana bawo obukulu gwoli wa discipline owandika akoze empisa embi. So you will discipline your family mu ngeri bwetyo. Gwe munnange okwasaganya kino na kino. Like abaana bawo obuvunaanyizibwa beefuge bo nga bo. Let them learn leadership skills nga bakyali bato. Bawe roles ogambe kati gwe obuvunaanyizibwa bwo kulabirira banno atalidde lwaki talidde ojo ngambe. Because tata ayinza okuba nga talina na budde bugenda tuula kulaba nti naku leero talidde bulungi alabika oba mulwadde naye muffe nga tuli awo ga era entambula gyotambuddemu emmere si ya buli yakeberako oli bulungi leero nga tumaze ommereyo baka yagamba gwe waliwo ekikusumbwa toli okay. So buli nga mulya mwenna you can determine omanya nti guno ono alabika tali bulungi oba waliwo ekimusumbwa. Mufa abaana abawala naddala nga twakayingira dating process otya n'okwogera ne mami wo abaawo bakukubya heartbreak esooka otya okuginyumya naye bw'aba sister we abadde akumanyi asobola ogenda n'agamba mami undi alabika tali bulungi alina ekimusumbuwa. So nti gwe oyinza otya ogenda okweyabiza naye mami ye bw'ajja n'akunoonya you can open up. So nti gwe oyinza otya okusituka naye ye bw'akusituka najja n'akunoonya nga identifies nti waliwo ekikyamu osobola oku-opening up n'omugamba ti mami kino nekino nekino. Abaana mubayigiriza okuwa ekitiibwa ate temubikaka. Saagala muntu akaka kintu tandika naawe. How do you kweyisa mu bantu? Abantu gwe bobeeramu obabaga ekitiibwa. Let your kids learn from you. Obeerenga example tokwata muggo okuba muntu mbulwaki omwana asoozeza gwali omugambyeko nti okusooza kubi mu bantu. Bw'obagwa obikola onyiga n'osooza noweesungutwa n'osituka n'ovaawo omwana kyalaba kyatwala. So nti respect begins with you as a parent. Egenda kubeera ne bwe munajjamu omuntu omulala atali wa family bajja ku blending nga balaba ebintu nga bwe bitambula. They will just blend in.
nga balaba ebintu nga bwe bitambula wano totuma munno tobogola tovuma amateeka gabaweegali so ye bwatuuka utasobola teekawo mpisa ndala era kyo Maka agamba naye woyo waliyo amateeka tewabeeke we have those families nga abaana baawo balungi nnyo naye olw'ensonga nti ye aba yategeka famire ye nga yakatandika obuzibu bwe tuyina nti abantu balowooza famire erina kubanga erimu omwana family inamo inagitegeka nga mwakagitandika muri babiri ne mutandika ne muwandika the do's and don'ts nti omwana ne bwana ayingiramu already waliwo ekibatambuza kye mutambulirako mulina rules ezibatambuza naye mulina muzadde abaana basatu ne mutandika okubaga amateeka kati gwe mwasookerako already akyamye omwana atandika omwana gw'onaagunjula between w'omuzaalidde n'emyaka 5 bw'asukka aba atandise okuwaganyala olwedde blueprint eri yaluma ebiraluma byaluma olwedde mu bwongo bwe ate nga byewandisookeddeko ebirungi ng'omwana yakatandika okuyiga abaana bano ne baba teboogera they listen kyova bakugamba nti omwana we ne bw'oba omuyonsa byoyogera bibeere birungi ne bw'oba ali mu lubuto byoyogera bibeere bulungi because solely yegenda okumwambala ewulira telling your child to be stupid naye musirugere kyala gw'abakyo olimu amagezi bane omwana mugambe komulangire ko mukisa nazala omwana omugezi mwana ngoli this so ati no mwana naye kimukwata webale nnyo naye abazadde b'ennaku zino agenda nazala omwana we namwekubira ebisirani by the word of mouth ebigambo bye babafulumizaako naye ng'ate kyangu nnyo omuzadde okubeera nga yogera positivity kitandikire mu mutima gwo nga kirungi okiprofesaying eri abaana bo ojja kuba mwala mulungi nnyo ojja kwagalwa ensi eno yonna ojja kukulira banno ojja kubeera leader because ebyo ebintu by'omwogerako bigenda mugoberera naye bweyoga ye kanaabeera kimwene ensi ku anyway katulabe mukama y'anaayamba ng'oli muzadde ng'obigamba omwana wo bigenda omwana omanyirewo n'amaanyi kenyini because I mean usually we believe usually we feel like our parents are supposed to be our number one fans like when you feel like you have your parents support nti ne oba weesimbyewo at least ensi yonna nga tekulonzo yena akalulu ko n'akabazadde bo but by the time bazadde bo naye batakulonda wabeera wakibulawo so abazadde bayigiriza abaana nti rules zino zisetting nga wakafuna mukyala wo muli waka ogamba abaana bange tebajja kukola kino nga tonna bazaala na kubazaala so omwana bwe omuzaala atuula mu butuuzi muli mu bintu byo bwa setting edda already system weri agituula mu butuuzi kyovola banti ojja kusanga families ezimu nga teyeetaga kuboggolera bamanyi ekyokukola omwana bwazaalibwa tabamatayeetaga kuddaala atandike already nakanye system ye yagisetinga abaana bwe bazaala batuula mu butuuzi etambula so bwe kirina okubeera tolinda tinoweza abaana bataano nolabanga ate asoose atandise okutandika okwonoonekako n'otandika okubaga amateeka n'ojjayo kibooko omwana agenda kwonoonekera ddala because mu ntandikwa tewakikola already wakola mistake esooka mu ntandikwa ate ng'olina kitandikirawo waniino mu ntandikwa abazadde bayiga okubeerako n'obudde n'abaana baabwe family time tetujjeko amasimu tugenda kulaba movie oba ennyuma oba tennyuma ffenna tugenda kugiraba tujja gikubako n'akalulu next weekend tugenda kulaba movie ki tukole suggestions tugende by democracy abalonze eno bameka 5 ku 3 5 be bawangudde next Sunday between saawa 1 ne 3 tugenda kwanga tulaba movie teri ali ku simu teri ali ku video game teri akola kintu kirala kyonna we are watching a movie it is a way of bonding because abantu abamu tebalya n'abaana baabwe ku dining table osanga ngo abaana tebalina table manners ng'otuula n'omuntu okulyanga n'emmere ekulema because omwana olufuna emmere nga yeggalira mu kisenge kye aliyesaba kuno bwati nkugambye ogenda okumugjayo okugenda naye mu bantu mbwalye emmere mu bantu nga nawe you get now we are shocked omugenyi ali omulundi gumu bwati n'omubuuza you get shocked ono mwana bwati bwali emmere kyokanga uwo nga swankula agikwate muna agiteka muguno omukono n'endala muguno omukono ninge siwani aliko obwomu wanda no gamba papa kyomululu gwaki so nga ate abazadde kyali baddenga okulya kuno kugatta kyovula
bwoba ne bwoba toyina budde at least lyako ne family y'ekiro ekimu kale katugambe emisana obeera ku mulimu naye kyeggulo sapa addayo ko mangu emmere mugirye essaawa 2 mwenna nga weemulya naye emmere ennyuma ne story ne mmwe n'otuula nosanga abantu nga bali mu kulya naye nga basirise nga basirise ng'owulira bufooka no nga basirise nogamba muwano nga tulya wewaberera stories like n'omuntu avuddeyo ku mulimu yes ebiki bibaddeewo abaana olunaku lubatambulidde batya ku ssomero omukozi gwolese waka how was home biki ebimusumbuye buli omu ogezeeko okubeera ng'omwengejinga because buli omu alina role ja playing mu family yo buli lwolekayo omu wagenda kuleeta Farida nti kati out of on a scale of 1 to 10 mu Uganda Maka gayina dining mutuulaawo wansi naawe ate ffe mu kyalo twalirangako dining amaka agasinga ye kyekisenge ye dining ye sleep ye bedroom tutuuliraawo kyemusinga ekisingira ddala okuleeta obuzibu mu bantu is not accepting embeera gy'olimu naye buli kintu lwokikkiriza nti naawo kati kino kye tuli ne bwe naaba njagala kiri si kiyina n'obusobozi ssaawa eno si buyina kati kankozese kino kye nnina kambuze ng'omugezi when we were growing up, me personally when I was growing up, I think I had a wristband on my hand. It was black in color till I was old enough, like about 8 or I don't know, because tebatukiriza kozesa left. Nga bakugamba when you're going to eat okuli akantu ka black kolisa when you're writing okuli akantu ka black ko wandikisa. I don't know why they didn't want us to be left-handed. Kati abantu abali left-handed bote babagamba. I mean, you guys, did you go through that same thing? Like how did you monitor that wakosa right and all that? Because all of you use right. Naturally, but I have a sister who is left-handed. But when she's eating, bamugamba alisa the right hand, talisa the left hand. Yes, bakubanga andi muto. Okuwandika kwesa everything akwesa left. But when it comes to food, kantu ka black. Era lwali lutalo lunene nnyo mujja ku. Era nga buli wabeera nga alya nga akutte foko nga bagimujjako. Nga bamusikako ne sowaani. Nga yebuuza, lwaki muziteeka emmere yange? Eventually nagenda nga akimanya nti nina kwesanga right. Naye bisigadde okuwandikako kwalemerayo. Naye emmere. Ekizale wabeera abali naturally left-handed. Kwa maybe nze nalina wabeera left naye mwe ne basibako akantu. No, there is this thing of abaana beegombanga nga batugamba abaana abali left-handed babeera bagezi. Kati ng'oli ayagala naye awatandika okuwandiisa left ati naye badda muteeka mu kalibeeyi y'abagezi. Ala bansi bya magezi kwanza kyakala nina akolera left. Naye bakaka akantu ku mukono nze nakula nga ndaba nina akantu ku mukono. Then it's when I noticed when I saw my baby pictures I still had that black thing. So niwanga mbu itwasimya mbu to keep it. But anyway, here is the thing. Twogedde ku bato ku grooming abato ne twogera ku bazadde our responsibilities. Nenjala twogere ku wano mukuze. All of you have grown up. Muvudde waka. Naye differences zinganga differences. The other one are competing ne muganda we. You get it? Buli omu ayagala kulaga ekipawa. Mu family muli family instead of coming together, because I have seen families that come together, they somewhere they succeed. Yeah. Baina ebyobuganda. Nandi kati bajja kumanya kati Tenja ayagala business alina sente meka tumusondere. Because zezo family ezikulakulana naye nosanga ka competition mu family. Yes, oli ayagala wavuga walaba okuzere emotoka. Oli avuga bond. Oshegera. So how do we maintain nga tukuze nokula, because I feel like our parents did their part. Bo batugiza kitino muli bana bawamu batukuza wamu. Me when I was growing up we would put on the same clothes, like nga bayizo tugere nga zezimu, like I'll put on the same cloth as Lorita, as just nga bichuka sizes. So kati nze okwa ukanenda Lorita tekisobanga kyava kubazanira because both they did their part. Kati fe abakuze nga tuli competitive with our siblings. How do we maintain this good relationship? How do you advise the person out there nga ye ali mu family but division is the order of the day? I really want to say competition will begin kuva waka. Omanyi competition eno bwoba omuto oyinza obutagiraga naye omuzadde bw'atandika okunjagala mwaka ensusso okusinga kugwe, I will work hard nkole nnyo okusinga gwoyagala. Mpulage nti I can be very important okusinga oyo omwana wo gw'osuusuuta.
so nti ne bwe mbeera muto nga sikiraga bwe nkula kigenda kuvaayo because kati right now ndi exposed oba nyina n'obusobozi nyina omulimo okukola byenjagala so nti engeri family abazadde gye bakuzaamu abaana buli lw'okuza omwana wo nga waliwo abaana n'ebyana abo abantu niwe balikula tebalikwatagana ate ebiseera ebisinga mukama abeera ne plans ndala nnyo buli lw'oyagala ennyo omwana n'omusuusuuta munnaye tabeeramu mukisa gwa famire yo era bw'akula osanga nti oli gwe walinga toteeka nnyo ennyo ku mwanjo nga yayiseemu tebalikwatagana because already wakuleetinga enmity between them nga bakyali baana bato nti buli lwenjagala nnyo Tenjo nga Tenjo muto wa Farida naye nga ye Farida simwagala sijja kwagala Tenjo olw'okuba bakwagala nnyo nze nja kwebuuza nze tatanda mukola ki lwaki nze tanjagala why is it that I'm never right why is it I'm never perfect for my parents bisinga munnaye omuzadde omwana gwatayagala nnyo gwasinga okutuma emirimu era yasinga omumanya ebintu yasinga n'okumanya ensi because ye bamuwa okwagala kutono so you try to figure out everything by your own like oyagala nnyo you go an extra mile oyagala okozle osanyuse taata wo bamaama wo naawe bakwagale oba taata buli lwakomawo n'engatto naye ng'ezooli nnungiko okusinga kuzo fine mwe n'abaleeta and we notice and tuba tubiraba tumanya you can always know who is your parents favorite mu family era omwana abatayogera because mwana naye baba biraba kati we bakula mukwano competition ye tegenda kuva kubaga jibateeka munga bato oli wamuwange ekirungi nga toyetaano n'omuwa yesatu kati naye bwali kula ayagala akulaga nti ajja kuvuga benzi eyabo kadde 7 ng'owo gwe ali oyagala avuge ye milioni 15 akulaga because competition yakuze nayo agiraba so abazadde nze ngamba bwe batoyina sente zisobola kuwa baana bano kyenkanyi tokikola bagambe yes mbagaliza ebirungi naye awo siina abazadde abamu nakwata omwana omu namutwala mu ssomero ya milioni 2 omulala namuteeka mu lya 3 yes mwenna abasomesezza naye engeri gy'abasobesezaamu eraga enjawukana abaawudde omu namuteeka mu yes omulala namuteeka mu boarding already abaawudde kati yes ffenna tusoma naye ffenna tetuli bamativu nti nze fine onsomesezza because oli muzadde wange like in fact muli mutima osobola n'okugamba nti singa saali taata wono saali musomesezza omusomesa passionately yensonga lwaki omukutte n'omuteeka mu ssomero ery'ebbeeyi nze okola buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde naye waayi kankiteeka wano muli 3 tantwalira ennaku zino tugenda ku poliisi taata tansomesa abaana batwala abazadde ku poliisi ennaku zino taata aganya okunsomesa kati okwegala ebyo agamba amuteeke mu lya 3 oli namuteeka mu lya kakadde kati oyo omwana already yes they agree obasomesezza naye already obateeseemu enjawukana tebagenda kukwatagana ne bw'oli boofa ate abazadde abo bamala ne bakirealizinga nga kirireti ne baagala mbu mukwatagane nga mukuze ekitasoboka bw'aba abaana wabaawula nga bato tebalikwatagana ne balikula ne bo ne baliteekawo efforts to kwata they will not kale awe nyini ngenda kuza mu Bejero Buganda togere ku bazadde nga gwe wakuza abaana bo kasita baakula you don't have a say anymore nti tosobola gamba even when you see the bad mannered in the family tosobola gamba nti zikanveyo nga taata oba maama mugambeko mugambe naye lwaki weeyisa weebati munenga banno ne bakuloopera naye taata olaba Tenja akolayo bati naye bati biki nga gwe tolivayo n'ogamba munenga ogamba ati mune abaana baakula kati mugambe kakolewo ki akakyama mamera ate bwona okagololoza tekamenyese yakula omulaba kamenyeke tukaziike okitegeera naye nga akagambyeko nze tune these things of families ebiseera ebisinga abazadde abamu ate kiri nnyo mu bazadde abakyala buli bwafuna olubuto lw'omwana we bwe lumuyisaamu bwe bwagazi bwaba nabo gyali oba n'enzaalibwa ye omwana ono yannuma omwana ono yankozesa ebintu namulaba nga ne bw'alivaayo alibeera bwati ne bwati kati ebiseera ebisinga those things bisigala in their minds kyova ojja okwesanga nga mu baana bonna balina mulimu the favorite nti oba ne mubaamu ow'emputtu ne mubaamu owa babayita b'amaaso agali mu ngalo those stubborn ones babeera bagamba mbu amaaso gali mu ngalo maaso gamuli mu ngalo yenna gagiragira bwe gati gonna galabe nti abazadde abamu abakyala waliwo abaana baabwe ebiseera ebisinga omwana asooka yakatandika experience mpya amuyira laavu yonna yonna kati ate ono owookubiri bwajja because buli lubuto buli mukyala lumuyisa in a different way
si bonna nti lujja muyisa kyekkimu kati ate ono owookubiri n'agenda ajja oba ate omukisa gw'essente ne gujjiraawo like omusajja n'akulakulana mu byensimbi n'akola ki n'alabirira nga ate ono omwana wa mukisa bwe simwagala ate nnyinza okuleeta obuzibu oli first born yamwagala because it was a new experience biki naye katonda amwagadde because omukisa gw'essente gujjiddaawo oba n'azaala owookusatu nga mulenzi nyazaala n'amwaliriza nnyo kate laavu yonna n'agiteeka eyo omwana muki omulenzi nti ojja kwesanga mu family zimweramu that favorite bw'abeeramu ebiseera ebisinga ne bwakola ensobi tebamugambako nnyo kiri awo omwana wange muleka akaana kange kaggalanda akaana kange kalenzi lwaki mukabonyabonya ye lwaki mubonyabonya kawala kange biki you understand nti omwana akula akimanyi kati twagiwa princess ennaku zino kasitobera nga yegwe muwala we kambalenzi princess of the house my king abalenzi be bakingi omulenzi wabeera nga mulenzi king papa ne tata papa king be balina amanyi adde abaana babatumanga bamuzeeyi naye kati batuma bamuzeeyi batuma king babatuma ki and all that nti omwana ono akula mu bwongo bwakimanyi mama wange njagala nnyo even when I do this they can't do anything to me era abeera wanene waka manya emyaka gino tegirwa kutambula mwana akula ebintu ebimu abikola gwe omuzadde obiyisaamu amaaso biraga mbuli maina mwana muto akyakula they will outgrow these things kumba omuze agenda nago omuze akula nago kati bw'anaatuuka eno mu bukulu omuzadde ajja kulabira ddala nga mbutuufu akaddiye nkakalukana ekirwaki nkakalukana okiraba kati ate awo abazadde abamu babaagala abaana baabwe badde gye bali batandika okubaagala kati aba atya omugambako atya okumunyiizaga ate bwakiraba nga alina omwana asukkamu omu n'alaba nga amuwuliriramu efforts ze we zijja okgenda nti ono ampuliriramu awuliriza byemugamba akola byemugamba kati amaanyi gajja gateekawo oli abalumya omutwe ye tajja muteekako nnyo bwongo mumuleke ensi eri mukuba aliterera those are the words our parents say ensi eri mukuba aliterera bw'alimala okulaba ensi ajja kutereera netwerabira nti wemukuba at the end of the day it becomes your responsibility tulina abaana kati mu family nga gwe omu ku bakulu oba nga gwe mukulu evo ina kubeera that example gye balabirako batoobo gye balabirako nti gwe ne bw'olibeera n'ebintu ebikunyigiriza you will not cry because batoobo bakulaba bw'onookaaba ate kati bo banaakola ki baba wafaakaaba kati gwe olina kubeera that meto gye boogerako bye bagamba ng'edda mbu omwana omulenzi takaaba you understand so abazadde bo bennyini nyo balina okuplayinga role yabwe ng'abazadde tuuza abaana wansi obabuulirire ate nze ekyo nakyogerako last time nti abazadde abasinga efforts baziteeka nnyo ku baana abakulu kati bano abaana abawakati kudde eno wansi amaanyi gaba gakendedde kati ate obuvunaanyizibwa ne babutikka mu abakulu mubuulirire abato understand naye nga tolejja mugamba ebintu tajja kuwuliriza because akulabanga mwana munne ffenna tuli baana okiraba nga yajja kukiwuliriza nnyo nga maama oba tata yakimugambye naye nga gwe sister oba oli mukulu tajja kuwuliriza I mean we've been there and talked to our siblings and they're like you're not my parent you're not my father you're not my actually toyina nalukusa kuŋŋamba bw'otyo naye ng'olukusa olugjawa okiraba nga ne mama engeri gye yabakuzaamu si byebyo oba taata wammwe engeri gye babakuzaamu si byebyo okuba nti omukulu olina muwa respect ye like gwe omuto tomanyira mukulu you understand because ebyo nabyo biri mu nkuza y'abaana omwana amanye nti ono mukulu wange ono muto wange like mukulu wange ne bw'aba ayogedde ekintu nina okumuwuliriramu naye kati ono ye yakula akimanyi ffenna twenkana ewaka omukulu n'omuto ffenna twogera okiraba maama akkiririza nnyo mu muto oba tatakkiririza nnyo mu muto kati gwate omukulu obanga bisasiro kwegamba naawe omwana omuto oyo tajja kuwa respect eyo ne bw'obeera ng'oli mukulu kyenkanawa you understand so abazadde I think nabo balina role ey'okuplayinga naye ate naffe abaana ebiseera ebisinga nno batugamba ebintu ebyo oli n'abibuusa maama naye bakyasa kyabiri ebintu bye baakola ng'edda baloza naffe bye tugenda okukola omanye those statements tubikola nnyo bakyasa kyabiri tebategeera bino tebategeera biri oli n'alabanga ye serebu tiktok anti efuula omuntu serebu nnyo nalabanga serebu takyetaaga kuwuliriza maama byagamba takyetaaga kuwuliriza muganda byamugamba munnange beera mu ssomero osome naye ng'akulabanga gwalimba mu nsi waliyo bino na bino because ye tannakiyitamu tannakitestinga they will not understand. Okay, thank you so much Lilian. Due to time we are going to just read just 1 or 2 3 comments and then we leave this place because of the butuleme naye nga you're such good people. Thank you so much for your advice mutuwadde. Is anyone reading any comment?
Nabantandikirewa. Wona osoma. Omumbejja Bantale Namara asanyisa okuwulizaako ku Snaptalk mukwano agambye kituufu Farida okusosola mu baana kibi nnyo ate omuzadde ne bw'okikola waakiri tokiraga nti mu baana oyinamu ebyana. Kubanga ffe tubirabanga. Yes, mba nkiraba nti taata onyala inono. Tubiraba aye bituluma by the way. Ate bibaluma naye oba toyina se. Nogamba naye kale nange nja kukula. Nga tubula kujjukiza wegweya mwono na mama nakugamba nga wano yegweya nono oyo omwana nga tomugambako. Imagine such words. Family mbawa abana abo Lilian someyo comment I think Brooke Williams chikomya kagamba democracy at my home. I'm a Republican. I don't democracy. I don't do democracy. I don't deal in democracy. Ne weyagambi wale kamubi naye banaye omanyi tukuze awajja kugo babana abo bayira abazadde bafe ba dictator. Chemunali waka mama akera ku machanga ya chimanyi kati gwo mwana onayogera ki kwanga yagambe bino mbusima tutese dadi tulinde okulya ku nkoko tulya ku nkoko mama akera amanyi leo tulya binyeebwa byo toyina kwogera batubiridde wiki namba nze asazeewo ebyo tebikyakola because kati abaana bo buli lwobengeji nga bafuuka mikwano gyo naye buli lwoyagala okubasalirawo they become distant. Omwami Norman agambye Nze Nalong wasn't barking at us. Naye she had different eye signals nga you would know. Mbu luno oluuso lutegeeza kibooko 10 oba kira oba ebiri as soon as the visitors leave. Yes, but I love how our parents would. You know, your parents would just look at you. And you knock a lie. And you know she's telling you leave this place. I mean, again, you say leave. But nowadays, why are you looking at me like that? Ngabagenyi webalinga bakwedisa yokali. Mami, why you looking at me like that? You people, this generation. Anyway, you guys, time is let's say in seconds. Farida, you get a katalekeka to be much fortune. Arage. Oh, kansome yo comment emwe ya William Magamba. Ebyadde omwana gwe basolanga mu family kati ye mugagga oba kiva kuki nze neewuunya mutangazeemu waayo nga wagambye baba tumanga nnyo so ebakutumanga nnyo nga yegwayiga yes gwayiga so you want to do stuff olageko buli lwoyagala okukola ekintu ogambe mukama ate oyiga n'okusaba because now you know you are on your own olaba muzadde wo lwatagwaga now you know you are on your own. So you learn to pray, you learn to make friends, useful friends. And you useless friends. You know we have useful and useless friends. You will have your friends na bali useless. Ngatebayina mugaso gwonna. And he or she will make friends nga bali useful. Afulume kusomero bamuyita atanikirewo kola nga oli ayina mikwano gye naye nga bakera mu kibala bakubagenda mu club. So mukwale emikwano gye gyawukana. So ne Mukama Katonda amanya alaba n'agamba nti kati ono mukwa ate ensi emunyize mu buto ne mukulu. Kamutangalizeemu. Kamutangalizeemu kaawo. Naye nga nze njagala okubategeeza nimena it is very important okubeera ne family yonge kwatagana naye ekyo togenda kyakivinga nga abantu baabo bakuze. Bobo yagalwa family yekwatagane tandika nga abato nga family yekyali nto begin the two of you omwami n'omusajja omukyala n'omwami nga temunaleeta na mwana ku nsi kuno mutandika okubaga amateeka family yo yagala etambula etya abaana bo yagala bakuza otya munnange bwo yagala kukuliza mwana wo munnono tolinda mwana nga atuuse myaka 15 tandika mubulira ebya culture tagenda kubitegeera olwedde kati ayadoptinze eddiini kati olwedde bino tajja kubitegeera bitandikire wongo omwana akyali muto buli kyoyagala omwana wabeere kitandike nga akyali mwana muto kigenda okuyambira mpozi n'ekirala abazadde fenna tumanye positions zaffe mu family na roles kize to playing bwoba oli mama kola omulimu gwonga mama bwoba oli taata kola omulimu gwonga taata. Thank you so family much. yo girabirire providing because tikakatikako kikola ekyo. Okay, thank you so much Farida. In seconds, Lilian. Thank you so much all for watching us and till next time there was a discussion to jongere. Yeah. Okay guys, we are going to stay on. You can keep the comments coming and we are commenting bana enefe byetwogedde bino bigambo bitukuvu omuzadde ali omwana ali. One thing I know, everyone wants to have a united family. Be the stone that unites your family. I have one of my sisters that she always wanted our family to be together. Yenga yabera nga ye bridge, but always chimenya if you're the only one doing that.
siblings nababa mukuzinga mwalina differences zamwe kuva butonga mukola bane mubiteka aside, make a better Uganda. Leka tugende mu Uganda empya wamu. Mwadi wala yalonje nnyo kufigira ddawe twatandikidde paka lwe tukomye. See you guys next Saturday. Ciao. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.